akulembedde ekiro kino President bamulumiriza okusaasaanya COVID. President Asse Ekyama ne baspeaker aba NUP basse ku bigere. Speaker wa Parliament omukyala Rebecca alitwala Kadaga n'omumyuka we Jacob Oulanya basinkanye President era ssentebe w'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa ne bakkaanya ku nsonga ezitannamanyika. Ensinkane ne badde mahagoba President entebe ejjidde mu kiseera nga Speaker Kadaga n'omumyuka we Jacob Oulanya tebakyasibwa mu ddiba limu olwakabbinkana akaliwo ku kifo kya Speaker wa Parliament ye-11. Kadaga ng'ekifo kino akimazzemu emyaka 10 by'ebisanja bibiri ayagala kisanja kya kusatu era kakuyege we yamutandika dda so ng'omumyuka we newankubadde tannatongoza kakuyege naye ttiimu ye yatandika Dr. Laaga. Ensisinkano erira ejjidde mu kiseera ng'ekibiina kya NRM kiteekateeka ensisinkano y'ababaka abalonde abanaabeera mu Parliament ye-11. Kadaga mu kusooka olwaleero asinkanyemu ababaka abava mu Bugisu ne Abessebeyi abeeyamye okumuwagira ku bwa Speaker mu Parliament ye-11. Ababaka b'Ebugisu bakulembeddwamu omubaka wa Elgon County Nyasiyo Mudini wa Makuyu ng'ononno yabakulembeddemu banne okumuwandako eddusu. Now, on behalf of Bugisu Sub-Region, the entire member of Parliament elect from Bugisu Region, we hereby resolve and move that we are going to support you for speakership. So once we have done it, the results are known, you've delivered. So they are all here, those who are not here, they will be part of us. Ombako omulondo wa disitulikiti y'Ebududa Agnes Nandutu asinzidde mu nsinkano n'agamba nti yalina obutakkaanya ne Kadaga n'atuuka n'okumugoba mu Parliament gye yali asakira amawulire naye ku lw'obulungi bw'eggwanga byonna bisibye ku mpagi kati wa kumuwagira. Nandutu era ategeeza Kadaga nti Chris Obore eyali akulira eby'amawulire ku Parliament kaakano nti amulima empindi ku mabega ng'agenda amulimirira eri ababaka ba Parliament baleme kumuwagira. Tulonda capability obusobozi bw'omuntu bwe tulonda kati tulaba nti Kadaga newaba akaddiye newaba nti aludde mu ntebe n'abakulembeze abalala baludde mu ntebe ffe tumulonda lw'obusobozi nti tumulabyeko ng'abadde deputy speaker alidinze bulungi abadde speaker emyaka 10 alidinze Parliament bulungi Parliament gy'olaba kati yaleeta ku Rugunde ne bazimba ekizimbe ekipya tetugenda kubonaabona ne office. Ate ababaka ba Parliament abavesebe bakulembeddwa Chema Sweet Abdi era ono nabo basazzeewo nti bakuwagira Kadaga. Chema Sweet agambye nti abadde munywanyi nnyo wa Jacob Oulanya naye by'omukwanaagiza bizza ku bbali baliddamu okuwayanga Kadaga amaze okuwangula akalulu ako. Speaker Rebecca Kadaga alabudde ababaka bano ku bantu bagambye nti babasuubiza ebifo bya minisita bye banaalonda Jacob Oulanya kuba speaker nti abantu abo beerinde kubanga bagenderera kubajja ku mulamwa. For instance, they claim that if you support some people, you'll be a cabinet minister. Let me tell you, it can't happen like that. There are 520 members of parliament, 529. The cabinet positions are like 70. But take away 13 nominated MPs who will come from outside. What remains like 50. Now, of us here, which 50 will get those positions? So I want you to first comfort yourself that yes, you are in parliament, but you are first a backbencher, and think about that one. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akunze abakulembeze ku mitendera gyonna bajjumbire okugembebwa ekirwadde ki COVID-19 olw'okumalawo okutya n'olujeejemu olubadde luyita ku ddagala lya AstraZeneca erikozesebwa. Saabalabirizi Kazimba Mugalu y'omu ku bagemeddwa leero gattako abalabirizi b'ekkanisa ya Uganda ab'enjawulo ne bakyala baabwe. Eddagala lya AstraZeneca erimu ku eri erikozesebwa okugema abantu ekirwadde kya COVID-19 mu nsi yonna. Waliwo amawanga agamu agaali ekwatirira ne gasalawo n'okuyimiriza ebyokugema abantu nga bagamba nti abantu abamu bwe baali bakuba baafunamu obuzibuzibu. Saabalabirizi ng'asinziira mu maka ge Namirembe gye bafunidde eddoozi esooka akinoganyiza nti abakulembeze bonna basaanye babeere ekyokulabirako ku lw'obulungi bwa kaweefube oyo era n'asiima nnyo minisitule y'ebyobulamu olw'okusoosowaza abakulembeze b'enzikiriza. Nyongera okukubiriza bannayuganda nti omukisa guno oba ogufunye gukozese. Tomanya mu maaso eyo bayinza okugamba nti tojja kukola kino tojja kufuna kino nga byatandikawo bityo mu ndagamuntu abamu bagaya bye tujja kubifaako naye kaakati awatali ndagamuntu n'oba ne passport bagamba atwagala ndagamuntu eyo. N'olwekyo nsaba ebigambo ebyogero ebingi ogenda kufa kale nsaba bannaye mwenna muveeyo mugende mugemebwa omulundi ogusooka era n'ogwokubiri.
Abalabiriza abagemeddwa leero okubaddeko ow'ennamirembe Wilberforce Kyoluwalira owa Central Buganda Michael Lubowa, owa Mukono James William Sebagala, owa West Buganda Henry Katumba Tamale, ngattako omulabirizi eyawummula owa West Nile ne Madi Joel Obetia. Omulabirizi Kyoluwalira alabudde bannayuganda baleme kubalaatira mu nsonga ya kubagema n'abasaba bajjukire ebyonoonese ebingi mu mwaka mulamba okuva COVID lwe yabalukawo. Manyi nti abantu tuwulidde ebigambo bingi, tusoma bingi ku vaccine tuweebwa olw'okutangira ekirwadde kya COVID. Era ekyamazima abantu abamu bakyagitidde, kale nno okutya kuli mu buntu. Era omuntu toyinza kugamba nti taatye. Waliwo enjogera egamba nti siva mabega ng'alina ekyamukanga. Naye ate ekirwadde nga kitujjidde, bwe bagamba nti eno y'engeri gye tusobola emu ku ezo tusobola okwetanga ekirwadde kino mu buli ngeri tuba tulina okugyeyunira. Abalabirizi era bongedde okukoola bannayuganda bajjumbire okwegemesa beetangira akawuka kano akakambwe. Batukakasizza ddagala ddungi era n'abakulu bonna bamaze okugemebwa, naffe tugemebeddwa. Tusaba abantu olw'okwewala ebirwadde okusaasaana ate n'okuziika abantu baffe. Waakiri offe ng'ofudde nakyo death naye okusinga okugamba nti n'ogenze lwa bulwadde buno, so nga ate tubadde tusaba ekiseera kyonna Katonda atuyambe wazuukeyo eddagala eriyinza okutuyamba okugema abantu baffe. Kale nkubiriza abantu bange bonna aba Central Buganda abali Egomba, Mpigi, Butambala ne Busujju ekitundu kya Mityana. Nze ng'omulabirizi wammwe mbaddewo era nyimiridde okutandika ensonga eno ne maama, muleme kutya na kubabuzaabuza nti ekigambo kino kizze kututta busi. Teriyo omukulembeze ayinza kwagala bantu be baffe, naye buli mukulembeze ayagala abantu babeere balamu. Ekisa kya Katonda kitubeere ate nako kakole. Ate bw'omaliriza akayiso kano sigala ng'ogoberera ebigambo bino byonna eby'SOP. Abo balina ebyokutyatya nebifaananawo ebityo nti atoba banoonya kukolya kututta, ebigambo ebyo ndoza si bituufu. Bingi nnyo bye tukozesa nga bannayuganda si ffe twabikola. N'olw'ensonga eyo omulamwa gwaffe nga provinsi y'ekkanisa ya Uganda gugamba nti Kristo yajja tubeere n'obulamu era tubeere nabwo mu budde. Akati Katonda yawa abantu amagezi olaba engeri tuyinza okuba abalamu. Naye ne Yesu yennyini eddagala yalissaamu ekitiibwa, yatabula amalusu n'enfuufu n'ayisa ku maaso g'omuntu eyali azibye ne gaddamu ne galaba. Dr. Miret mwebaze gy'agenda akulidde mu kugema abalabirizi bano okuva mu ddwaliro Mengo, agambye nti abantu 2,300 be bagemeddwa n'abalabirizi olwaleero era nti kaweefube ono bakyamutwala mu maaso. Ababaka ba Parliament abalonde bannakibiina kya National Unity Platform balagiddwa eby'olwokaano lw'obwa Sipiika wa Parliament y'e11 basooke babigendeko mpola okutuuka ng'ekibiina kitudde ne kisalawo eggweye ku nsonga eyo. Ensinkano eno okusinziira kwa myuka Pulezidenti w'ekibiina kino atwala ebitundu bya Buganda Mathias Mpuga Nsamba yakubeerawo sabbiiti ejja. Singa obutubuuza eddene yakulembera, singa enganga yekulembera ebinyonyi, naye osobola okusanga enkambo ng'egoba enganga oba empaaba. Nuupu okubanga terina kyeyogera nnyo mu ddoboozi ddene ku nsonga ya Sipiika tikitegeeza nti tuyinaako bwetaavu. Tugoberera era tujja kwetaba nnyo ddala mu kusalawo ani Sipiika wa Parliament. Tujja kutegeeza eggwanga nga tuludde mu lusiika lwaffe olw'enkizo olujja okubaawo sabbiiti ejja nga bamemba ba Parliament. Ekibiina kyaffe tujja kukkaanya ku kyokkola kubanga Sipiika wa Parliament eddako Sipiika asalawo ebintu bingi nnyo, tugenda kirekera balala, tujja kukyetabamu. Twali kubuusabuusa gwe tunaasalawo egy'okubeera Sipiika wa Parliament. Ekibiina kino kigenza okukoma ku babaka abo ng'abamu ku beesimbyewo ku kifo ky'obwa Sipiika okuli Ibrahim Ssemujjungana ne Rebecca Alitwala Kadaga baliko bannakibiina ky'NUP be baalonda ku ttiimu zaabwe okubanoonyeza akalulu. Joel Ssenyonyo omwogezi w'ekibiina kino agambye nti ensisinkano ebaddewo olwaleero ey'ababaka bannakibiina kya NUP bakaanyizza nti abaali baweereddwa obukulu bagira babimma amazzi okutuuka ng'olusiika lwabwe lusazeewo. Era ebibadde biyitingana nti kati ate abamu bali ku campaign teams ezimu nange erinnya lyange naliraba nti ndi ku campaign team eya candidate omu. Ekyo si kituufu. Nange nali ndi awo nembira ku mawulire. Teri yali ansabye kubeera ku campaign team ye era sikkirizanga kubeera ku campaign team ya muntu yenna. Ebyo nga bikyali biti ekibiina kya NUP kyanjudde enteekateeka y'okunoonya obuyambi okwasizaako abooluganda lw'abannakibiina abaawambibwa ne babuzibwawo so nga n'abalala bali mu makomera bali eyo. Amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kino era omubaka omukyalo omulondo wa disitulikiti y'e Butambala Hajjat Aisha Kabanda yakwasiddwa enteekateeka eno.
John Baptist Nambesha amyuka president w'ekibiina atwala ebitundu by'obuvanjuba bw'eggwanga asabye bannansi abalina obuyambi obw'enjawulo okutuukirira ekitebe ky'ekibiina kino. Poliisi enoonyereza ku misango ya kutuula ne kampuni z'essimu saako ekitongole ekikulu eby'empuliziganya ekya Uganda Communications Commission okugonjoola ekizibu ky'abakozi b'ebikolobero abakozesa essimu ezitali mu mannya gaabwe. Kidiridde poliisi mu disitulikiti y'Ibanda okukwata omusajja Dennis Tukunda n'atera okweyita Kenneth Bonde ng'ono n'akozesa essimu ezitali mu mannya ge okuwamba abaana b'abantu oluvannyuma n'abakanda ensimbi. Omwaka oguwedde omusajja mukulu yawamba omwana olwo ng'akozesa essimu n'apeeka abazadde b'omwana ensimbi obukadde 5. Poliisi mu kunoonyereza kwekoze ekizudde nti nnamba z'essimu zazaakozesa naddala emu bw'eti eri mu mannya ga nnamukadde omukyala bonna baana ow'emyaka 7. Kitegerekese nti omukwate Dennis Tukundane yeekobana ne muganzi we Caroline Kyobutungi omukozi mu kampuni y'emu y'essimu okufuna layini y'essimu gy'akozesa okukanda abantu ssente. Omwogezi wa poliisi enoonyereza ku misango Charles Twine alabudde emikutu gy'essimu okwegendereza ennyo nga bawandiisa layini z'essimu. Tuze tufuna emisango egy'enjawulo n'olaba nga oba oliawo wandibadde breaking through n'okwata omusibe kubanga obujulizi obumu bwe baleka ku scene of crime ze namba z'amasimu naye ojja n'ofuna abantu abajjako number plates ku mamotoka ne bakubira omuntu nga basaba ssente kyokka bwe batrackinga amasimu tegali mu mannya gaabwe. Juzi twali ekireka ne tusanga nga waliwo abachina abaali balina essimu 14 era nga zonna ziri registered mu mannya g'abana Uganda. Awo ne tulaba nga tulina essimu nyingi wadde zonna ziri registered naye nga ekyomukisa omubi teziri registered mu mannya g'abanaanyizibwa abatuufu. Kati ekyo ne kituleka nga mutuufu n'ekigendererwa kyaffe kye twali twagala okuba nga tutuukako mu kuregisteringa amasimu kyenkana tetunaakukituukirako ddala. Uniti z'omusaayi zisusse 1500 ze zikuŋŋaanyiziddwa olwaleero okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka mu lusiisira lw'ebyobulamu olutandikise leero mu bimuli bya Bulange e Mengo ng'ekiruubirirwa kya kuŋŋaanya uniti z'omusaayi 3000 okutaasa obulamu bw'abantu abagwagala. Olusiisira luno luwomeddwamu omutwe obwakaka bwa Buganda nga buyita mu minisitule y'ebyobulamu eya Buganda n'ekitongole kya Kabaka nga buyita mu minisitule y'ebyobulamu ey'Obwakabaka ekitongole kya Kabaka Foundation gattako CBS FM Radio Bujajja, BBS Telefone eyaffe, ekitongole ekivunaanyizibwa ku musaayi ki Uganda Blood Transfusion Services, Uganda Red Cross Society ne Mengo Blood Bank. Omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Hajj Ahmed Rwasa akulembeddemu okugaba omusaayi leero akoodde abantu bonna omuli ne bannarotre okwenyigira mu nteekateeka eno y'okugaba omusaayi egenda okukomekkerezebwa ng'ekigendererwa kituukiddwako. Mukimanyi bulungi nti omusaayi tewali factory egukola gulina kuba gw'abantu. N'olw'ensonga eyo tubasaba mwenna mujje mugabe omusaayi wonna we muli mujje mulabe titugabira wamu omusaayi w'okulaba nti bannayuganda babeerawo. Edda omusaayi gwabeeranga mwangu okufuna kubanga abaana baaliyo bangi mu masomero ne kaakati kifuuse kizibu aba universities tezikola zonna kati we zinaatandikira wajja kubanga tewaliiwo omusaayi bugenda mu maaso. Kati obulwadde bubanga gye buli tubasaba mujje tulabe nti tusupportinga abalwadde buli lw'ogaba omusaayi oba olina obulamu bw'omuntu bw'oyambyeko. Ssenkulu wa Kabaka Foundation Edward Kagwandagala yeebazizza nnyo abeerekereza ne bagaba omusaayi olwaleero newankubadde enkuba ekedde kutonnya. Olwaleero ennamba y'abavubuka ebadde nnene nnyo. Twagala okukunga abavubuka mwenna abasigaddeyo mwongere mujje kubanga mu kiseera kino mmwe abavubuka mwe mulina okugaba omusaayi okutaasa bazadde bammwe. Lunaku lubadde lulungi nnyo kubanga kumpi tukozeeko kitundu kya lunaku. Enkuba etutaataaganyizza ekitundu ky'olunaku kiramba naye ne tuba nga tusobodde okukuŋŋaanya units z'omusaayi 512. Ekituwa amaanyi abasawo we bali bangi mujje olunaku lw'enkya tugabe omusaayi. Sara Mutegombwa akulira okuŋŋaanya omusaayi mu Uganda Red Cross Society ategeezezza ebbula ly'omusaayi kisoomoozo ky'amaanyi nnyo eri eggwanga. Obungi bw'omusaayi bwe tukuŋŋaanya mu mwaka omulamba tusobola okujjanjabako oba okuguwako abantu ebitundu 8 ku buli 100. Kiba kitegeeza ebitundu 20 biyitawo nga tebifunye musaayi. Ye kaweefube ono gwe tuliko okwongeramu amaanyi okulaba nga buli kiseera tujjumbiza abantu n'okubakubiriza okugaba omusaayi. Tubeebaza abo n'abasobodde ate n'ababadde tebannajja omukisa gukyaliwo mwongere okujja wano mu bimuli bya Bulange.
ng'ogyeko okugaba omusaayi olusiisira luno era lulimu okukebera abantu obulwadde bwa sickle cell saako okubakebera n'okugema ekirwadde ekya hepatitis B. Kooti enkulu mu Kampala ekkiriza bapulida ba Sulaiman Kidandala Sserwadda gwe baamegga ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti owa Kawempe North okugenda mu kkomera ekitalya gye babeera bakwasiza Muhammad Segirinya omubaka omulondo wa Kawempe North empapula ezimuwaabira ku ky'okumujja mu Paalamenti. Omulamuzi Emmanuel Baguma alagidde bapulida abo bayite mu akulira ekkomera ly'ekitalya okutuuka ku Segirinya ate naye abeerewo nga bamukwasa empapula. Si kyokka naye era omulamuzi alagidde registrar wa kooti Jameson Kareman empapula eziwaabira Segirinya azitimbe ku kooti. Kididde bapulida ba Kidandala okuli Caleb Alaka ne Kenneth Poka Kande gatako Fred Casto okusaba kooti ebakkirize bamutwalire empapula mu kkomera oba si kyo beyambisa empapula z'amawulire kubanga omuwaabirwa bamunoonyezza okumukwasa empapula ezo naye bamubuliddwa okutuuka lwe bakitegedde nti yakwatibwa era ali mu kkomera ekitalya. Etteeka ligamba nti omuntu gw'owaabidde omusango bw'akubula mu bifo ebimanyiddwa gy'abeera obudde obusinga osobola okuyita mu mawulire okumuwaabira wabula omulamuzi agambye nti ono ke baategedde gy'ali baddembe okumulumba mu kkomera gy'ali. Kidandala Sserwadda alwana bwezingirira okulaba nti Segirinya akoma ku ssupu ekifo kye yawangudde eky'omubaka wa Paalamenti kimuyita emyaganya gy'engalo ng'alumiriza nti ono teyasoma talina yadde ebbaluwa eyasina ey'okunaka ebeera ey'omukaaga n'empapula ze yakozesa okuyitawo zaali njingirire. Kidandala Sserwadda era alumiriza nti Segirinya teyeewandiisangako ng'omulonzi nti ate ne mu kwesimbawo teyaweza mikono egy'abantu 10 ab'omu Kawempe North abamusemba okwesimbawo. Bw'atyo nno Kidandala asimbye ne bwala mu ttaka ng'ayagala kooti efubutule Segirinya mu Paalamenti nga tannaba na kulayira. Uganda ewanduuse mu mpaka eza Africa Cup of Nations era si yakukiika mu mpaka ezo ezinaabeera e Cameroon omwaka okujja bw'ekubiddwa Malawi ggoolo emu ku bwereere mu kibuga Blantyre ekya Malawi. Ggoolo ya Malawi eteebeddwa Richard Mbulu mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka era mu kibinja bba mu mpaka zino ez'okusunsulamu Malawi bw'eti eyiseewo ne Burkina Faso ate Uganda ne South Sudan bakomye ku njokye. Uganda ebadde enoonya kukiika mu mpaka zino omulundi ogwokusatu ogw'omuddiringanwa naye tekisobose era kaakano yakuzzaako olutalo olw'okulwana okukiika mu mpaka za World Cup eziribeera e Qatar omwaka ogujja nga Uganda eri mu kibinja E ne Mali, Rwanda ne Kenya. Mu kiseera kino ensi ezisukka mu 20 ziyiseewo okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo okuli abateesiteesa ba Cameroon, Senegal, Tunisia, Gataka, Algeria, Morocco, Mali, Misiri, Ghana, Ivory Coast, Nigeria n'endala ng'abalala nga ne Uganda mw'ogitwalidde South Sudan, DR Congo, Zambia, Angola bo bakomye ku njokye. Ebyo nga biri bityo club ya KCCFC gukyangira mu liigi y'abinywera ya Uganda Premier League ebwe byabadde omutendesi Mike Hilary Mutebi emusikizza abadde omumyuka w'emmole byekwaso ng'agenda kuba omutendesi ow'ekiseera. Mike Mutebi agenze okugobwa nga wangulidde club ebikopo 3 ebya liigi, ebikopo 2 ebya Uganda Cup, ebikopo 4 ebya Super Cup n'ekikopo kimu ekya Sekafa Clubs Cup. Era kino kimufudde omutendesi ow'enkizo akyasinze mu byafaayo bya club eyo mu myaka 5 egiyise. Kitegerekese nti omutindo ogutabadde mulungi mu sizoni eno egenda mu maaso gwe gumugobezza era KCCA agirese mu kifo kya 4 n'obubonero 27 okuva mu mipiira 15. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ku muliraane Kenya, bannaddiini batabukidde Pulezidenti Uhuru Muigai Kenyatta era bakimutaddeko nti ye ne bannabyabufuzi abalala e Kenya be bakajiiko nattabula abaleetedde ekirwadde kya COVID-19 okwongera okusaasaana n'okutuga bannakenya. Ekirwadde katire ekya COVID-19 kyasitudde butenkundi ku muliraane Kenya era Pulezidenti Uhuru Kenyatta yawaliziddwa okuzzaawo omuggalo ku bibuga 5 biramba ng'alumiriza nti mu bitundu ebyo ekirwadde gye kisinze okwegiriisa. Mu bibuga ebyo omukulu yayongedde okumyumyula etteeka lya kafyu ssaawa 2 ez'ekiro balina okuba nga baggweredde mu nju zaabwe, teri muntu akkirizibwa kufuluma yadde okugendayo, amasinzizo gonna gaggaddwa, enkuŋŋaana zaawereddwa n'ebbaala yalagidde ziggalwe. Kaakano omunnaddiini ayitibwa Bishop Peter Ambuka ayogeddeko ati ng'omusezi agula essowaani nti Pulezidenti Kenyatta ne banne basusse okweyagaliza nti n'omwaka ogwo oguwedde
bwe yabajja ku muggalo yatandikirawo kuba enkuŋŋaana ne Raila Odinga nga baagala okukyusa ssemateeka awatali kugoberera amateeka ga kwekuuma kirwadde kya COVID-19 era mu nkuŋŋaana ezo bangi ekirwadde ekyabayoola nga mwotwalidde n'abakulu nga Raila Odinga. Ono akyomedde nnyo pulezidenti okuddamu okuggala amasinzizo ate n'aleka ab'obutale nga bakola ne takisi. Kyagambye nti alabika abalinako obukyayi kubanga yakikola n'omwaka oguwedde bwe yaggula ebbaala ng'amasinzizo gakyali ku muggalo. Amulabudde nti eby'omuggalo ne kafyu tebijja kumalawo kirwadde kino n'amuwagaabuwa abantu bakeberebe bonna n'okugemebwa bagemebwe so si kubaggaliranga olutatadde. Bwe lutuukidde leero nga Kenya yakafuna abalwadde ba COVID-19 emitwalo 13 ate yakafiirwa abantu basoba mu 2,000.